Kakati abakungubazi b'olaba abo mu katambi batandise okufa naye nga bafa omu ku omu. Effujjo lye baakoze ku ntaana ya munnaabwe atandise okubatta naye nga atta omu ku omu. Wuliriza, abavubuka bano b'olaba munnaabwe yafudde. Munnaabwe yafudde ye Kasenge. Bwe babadde bamuziika baakutte enjaga ne bagimansira ku ntaana ye enjaga. Tebaakomye okwo ne bakwata amayirungi n'ebbigigi byonna byonna ne bamansira ku ki? Ku ntaana ye nga bali mu kumuziika. Bo baakikoze lwa ffujjo olw'okuba badde baziika munnaabwe. Munnaabwe y'omu ku bavubuka bano abadde bali akakoola nga banywa enjaga. Enjaga badde banywa bonna bonna. Kati bwe yafudde ne bagamba ndowooza engeri gy'abadde akozesa enjaga n'amayirungi kabamusiibule nga babimuyiira, naye teyabiba bwe yali afa teyalaamako kubimutera ku ntaana. Bino baabiyiyeeko ku lwabwe olw'effujjo lyabwe mu kuziika. Kati nga olaba akatambi ako baakutte enjaga ne bagiyiwayiwa ku malaalo ga munnaabwe ku ntaana, ne bayiwako enjaga ne bayiwako amayirungi, ne bamala ne bakola effujjo buli limu lyonna lye baagala, ne batambula ne bagenda. Wabula effujjo lyabwe litandise okubatuusaayo, anti omufu yameze entondo, omufu yanyiize, atandise okugenda ngatta omu ku omu. Buli eyabadde ku malaalo gano ng'ayiwako enjaga, ng'ayiwako amayirungi, ng'ayiwako bigigi, atandise okufa omu ku omu. Effujjo lye bakoze mu kuziika munnaabwe batandise okulisasulira. Kati bali ku kyalo, abamu batandise okuddukako, abamu batandise okudduka ku kyalo. Baddukidde wa chairman bamugambe chairman nga tufa tuggwawo, twali twakaziika munnaffe ne tufa tuggwawo. Omuzimu gw'abagambye, nabagambyeko muyiwe enjaga ku ntaana yange mu kiraamo kyange kyaliko. Kaakati effujjo lyazaalidde abakungubazi leenya. Omanyi abakungubazi bano abasinga obungi bakola ebintu bino. Kiringa owa booda nga yafudde. Ababooda bayinza okukola effujjo ne bagenda ku ntaana ne bagyetoololezaako piki, tubiraba. Okitegeera? Kati bano munnaabwe yabadde munyi wa njaga ye yafudde. Kati bo baakutte enjaga ne bagimansa ku ntaana, katandise okubatta omu ku omu. Kakutuusako vidiyo eno ogyerabireko, gimpereka like, etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiyo. Obuzibu bwazze dda. Ku kyalo ky'e Kasenge gye balima amayirungi, abavubuka bafa, abamu bagwa eddalu. Naye ng'abantu tebamanyi kwe kiva. Naye we tuddako emabega, abavubuka bano buli agwa eddalu oba buli afa yaliko mu kuziika munnaabwe. Baali baziika munnaabwe, bakola ebintu bingi, emikolo mingi. Simanyi oba egyo emikolo omufu mu kufa yagibagamba. Abantu bano bajjangako omusaalaba nga bwe baguzzaako, bwe baguteka kibaliga nga bwe bagutereeza mu maaso, ne tumanyi kigendererwa ki, omufu ye yabagamba. Ekirala, abavubuka bano baddiranga enjaga ne bagimansira ku malaalo g'omufu ono. Bamansira enjaga, basimbako enjaga bagyetoolooza. Simanyi kigendererwa kyali ki, omufu yabagamba ly'eddaame lye oba. Kati essaawa za kaakati results eziriwo zeetaaga basawo baganda oba bafaatha bapasita bajje basabire ekyalo kino. Ekyalo abavubuka bagwa eddalu, abavubuka bafa, tebamanyi lwaki. Era pasita yenna ali eyo, revulandi yenna ali eyo, baani mujje musabire, abavubuka bafa baggwawo naye tebamanyi kiki. Kakati effujjo mu bakungubazi lyo lingi. Ebiseera ebisinga abantu bano wammanga we bafa, abavubuka bakola effujjo eriteetaagisa. Ne beerabira nti omuntu bw'afa abalawo ng'abalaba. Kituufu omuntu aba afudde,
abatagenda kuba stoppinga kukola bye mwagala naye ate byatayagala temujja bikola musobola okubikola nga tabaganye naye bumala obikola ajja kunyiiga era ajja kwanukula ekyo abantu kyebeerabira nti omuntu afa mubiri tafa mwoyo abantu ebiseera ebisinga we bafa kati kankwe ekyokulabirako katugeze owa booda afudde ninako akatambi akamu ke nalaba owa booda yafa naye aba booda baakwata omulambo ne balyoka baguteeka ku ppiki ne balyoka baguvugga ne bagwetoolooza okugamba nga mbo bakola bikujjuko kugamba bajjukira munna wadde nvuzi wa ppiki ne balyoka bamukolako effujjo ery'ekika ekyawaggulu naye ng'oli gwe balikolako yafudde dda kakati mbambuulira omuntu lwaki tagenda kunyiiga omuntu abonyeebonye nga mulamu ate ne mu kufa kwe nako mumubonyeebonye kati njagala otunuulire bano abavubuka tunuulire effujjo lye bali mu kukola ku malaalo ga munnaabwe oba abamu baba basanyuka busanyusi muntu kufa kubanze mankimanyi omuntu bw'afa mba mulina okumuwa ekitiibwa ne mumuwerekera mu bitiibwa kubanga abadde munnaabwe naye ate kuno okuwerekera kwa kumanyiira kangu ekyokulabirako omuntu okimanyi nti oyinza okuba nga otuddaawo ng'oli mulamu njogera ku muntu omulamu oyinza okuba nga otuddaawo onywa enjaga nga woobimanyi oginywa naye munno gw'onywa naye enjaga n'ajja n'akwata enjaga n'agikuyiira n'onyiiga n'ogamba lwaki onjiira enjagayo kati ate olubado bagikoze omufu oli oza omuyiira enjaga nga mulamu ng'atuddawo ali mu bibye n'anyiiga n'abula okukukuba ebikonde kati bano bakutte enjaga eno bagikutte bagitadde ku ntaana ya munnaabwe olw'okuba munnaabwe abadde munywi wa njaga ne bakwata amayirungi ne bagasimansamansa ku ntaana ya munnaabwe olw'okuba munnaabwe abadde muliwo akakoola kakati atandise okuresponinga mu bukambwe bw'ekitalo anti buli yalabikidde buli eyabadde ku lumbe luli ng'ali mu kukola ekikola ekyokuyiwa enjaga ku ntaana ye amugoberera atandise okukima omu ku omu abavubuka batandise okufa bagobagamba ne twawadde mu kuziika gundi bwe twamaze okumuziika ayi gundi n'afa naye yabaddeyo mu kuziika gundi kale ne gundi yafudde kyokka naye yaliyo mu kuziika gundi bannange tabanga munnaffe gwe twaziika yali mu kututta kye bakoze nga baddukire wa chairman batandika okwekubira omulanga bayambibwe naye nga byebyo biri ku sayidi eyo abantu mulina okukimanya nti ku nsi ya Katonda kuno omufu teyeefiira omufu afa mubiri tafa mwoyo abeerawo nga buli kimu kye mukola akiraba bw'ati wabula tayinza kubagaana na kubasitoopinga naye ayanukula naye ennyanukula gye yanukulamu eba ndala so kati kyekyatuuse ku kyekyatuuse ku bano byebyo biri ku sayidi eyo si yo Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mungoberera omukutu mwebale kulikinga kusubscribinga gattako n'okuba nti ate mukomentinga mbaagala nnyo mwena abeekuumira ku mukutu Mukama Katonda abankuumire ate n'abakusubscribinga simanyi kyolinda eno y'ensibuko y'amawulire g'otagenda kusanga wantu walala wonna wonna kyo kyolina okukola ekintu kimu kusubscribinga then ebisigadde obindekere gw'otuule ku ssimu yo bw'oti olindirire nkuteereyo amawulire ge tuleeta tetukonjera tetuwaayiriza ate tetuvvoola yes so mubeere bulungi Omukama Katonda abankuumire mweraba